Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi wa 3ABN era owa puroguramu eno ensulo ey'enkya ziramu okwaniriza mukwano ku puroguramu yaffe eno ennungi enkya eno eya leero. Webale kulondawo okulaba 3ABN, webale kulondawo okulaba puroguramu eno ey'ensulo ey'enkya. Webale kusalawo olunaku tulutandike ne Mukama mukwano. Buli lunaku twetaaga okutandika olunaku nga tuli wamu ne Katonda, nga tumwebaza otukuma, nga twogera naye, nga tumusaba bye twetaaga. Ekyo kya muwendo nnyo. Nze Nakyobe Susan omuweerezaawo. Webale nnyo okuba tubakkiriza tuyige ffenna era tutandike ffenna olunaku mu wiiki eno yonna. Olwaliro nno olunaku lwa Friday, lunaku lwa 6, omulabi wa 3ABN, omulabi wa puroguramu eno ensulo ey'enkya, leero lunaku lwa 6 mu wiiki okusinziira ku mbala ya Bayibuli. Leero lunaku lwa 6 mukwano. Wowe ng'obadde tokimanyi nga gwe nnaku wate ozibala so si nga nze bwe nzibala. Sabuddeyo otunule mu Bayibuli olabe Katonda ng'atonda ensi ajja kukuyigiriza bulungi, ojja kulaba bulungi nnyo ennaku engeri gye zibalibwamu. Era tujja kukkiriziganya nze kyemmanyi bw'onooba osazeewo okukkiriza okuyiga ku nsonga eyo. So leero Friday 16 omwezi gwa 5 omwaka 2025. Webale kuzukuka naffe era nkusaba ozukuse n'omulala atannaba, otegezeeko n'omulala ti puroguramu y'ensulo ey'enkya etandise. Era nsaba tusabire wamu nga tutandika ekyokuyiga kya leero. Saba weewombeekawo wonna w'oli tuyige. Ayi Mukama Katonda waffe nannyini ggulu n'ensi, Mukama tukwebaza kubanga otukkiriza okutuuka ku lunaku olwaleero olwa Friday. Mukama webale nnyo okutulabirira, webale nnyo ebintu ebirungi byonna by'otukoledde, webale nnyo ebintu byonna ebisoomooza by'otuyisizaamu. Mukama tutukkiriza nti n'ebyo ebitannaba kuggwa era ojja kubitukolerako nga tugenda okuyiga ekigambo ky'Omukama. Tukwegayiridde jangu otuyigirize kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nziramu okweyanjulira, nze Nakyobe Susan. Nsaba okize tuyige ffenna. Olwaleero ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti ekkanisa y'Abasoddokisi ey'Ebuvanjuba. Ekkanisa y'Abasoddokisi ey'Ebuvanjuba. Nziramu okujjukiza omulabi wa puroguramu eno ensulo ey'enkya tukyali mu kitabo kya Kubikkulirwa era tukyasoma ssuula ya 9. Tugenda tusoma olunyiriri 1 oba ennyiriri 2 ne tumanya kye zitegeeza. Olwayo tugenda kusoma olunyiriri olwabiri n'olwa21. Tumanye nti Mukama bino bye yayolesa Yokaana n'abiwandiika bw'ati mu nnyiriri zino byali bitegeeza ki? Nsaba tusome ffenna. Bikula nange essula ey'omwenda olunyiriri olwabiri n'olwa21. Lugamba nti n'abantu abaasigalawo abatattibwa mu bibonyoobonyo ebyo tebeenenya mu bikolwa byabwe, mu bikolwa by'emikono gyabwe, obutasinza balubaale n'ebifaananyi ebya zaabu n'ebya ffeeza n'eby'ekikomo n'eby'amayinja n'eby'emiti n'ebitayinza kulaba newankubadde okuwulira newankubadde okutambula, ne bateenenya mu bussi bwabwe newankubadde mu bulogo bwabwe newankubadde mu bwenzi bwabwe newankubadde mu bubbi bwabwe. Omutwe gwe tuyiga olwaleero gugamba nti ekkanisa y'Abasoddokisi ey'Ebuvanjuba. Omulabi waffe ow'ensulo ey'enkya tuli mu kusoma kitabo kya Kubikkulirwa essuula ekyali ya 9. Leero tugenda kuyigako olunyiriri olwabiri n'olwa21. Zigambye nti n'abantu abaasigalawo abatattibwa mu bibonyoobonyo ebyo
tebeenenya mu bikolwa by'emikono gyabwe obutasinza balubaale n'ebifaananyi ebya zaabu n'ebya ffeeza n'ebyekikomo n'ebyamayinja n'ebyemiti n'ebitayinza kulaba newankubadde okuwulira newankubadde okutambula ne bateenenya mu bussi bwabwe newankubadde mu bulogo bwabwe newankubadde mu bwenzi bwabwe newankubadde mu bubbi bwabwe. Enjawukana ennene eza 1504 zaavaamu okwawukana kw'Eklezia Katulika. Eklezia Katulika ey'e Ruumi mu bugwanjuba n'Ekkanisa y'Abasodokisi ey'ebuvanjuba. Ekkanisa y'Abaruumi yalina enkolagana ey'akajanja ne muganda waayo ey'ebuvanjuba. Aba Ottoman bwe baatandika okutwala obuyinza bwabwe yatandika okutunula nkaliriza n'obwagazi obw'amaanyi. Omusango gw'Obwakatonda ogw'akagomba ak'omukaaga gwatuuka ku kkanisa eyeeyita ey'Obukristaayo naye nga tegoberera biragiro bya Katonda wabula ng'eyagala ebifaananyi byayo okusinga Katonda omulamu. Esaba Bikira Mariya okusinga omwana wa Katonda. Zaabu waayo yenna, ebifaananyi, obulombolombo ne sapule zaayo tebyasobola kutaasa Klezia y'Abasodokisi ey'ebuvanjuba okuva mu kibinja ky'Abatuluuki. Naye ekkanisa muganda waayo yassaayo omwoyo ku kulabula kuno. Ekyennaku kubikulirwa tutegeeza nti teyakikola okumala ebyasa 3 ebyaddirira eby'emyaka egy'ekizikiza okutuusa Napoleon lwe yawamba Paapa mu 1798. Eklezia Katolika yagenda mu maaso n'okukukusa okusinza kwayo obulombolombo n'obunyazi okuyita mu kwenenya penitensia n'okuweebwanga ekisonyiwo oba indulgensia era enguudo zaayo zaali myufu olw'ettemu ly'obukadde n'obukadde bw'Abaprotesitanti. So answer eri nti tebeenenya. Ekyewuunyisa n'aba Ottoman be baali abamu ku ngeri Katonda gye yakozesanga okukuuma okudda obuggya okw'Obuprotesitanti okwali kugenda kweyongeramu amaanyi mu kyasa ekye-16. Okugenda mu maaso kwabwe okutasalako mu bitundu by'Abatuluuki kwawugula Kabaka Charles owookutaano eyamala amaanyi mangi ng'akendeeza ku bulabe bw'Abatuluuki okusinga okusaanyaawo Abakristaayo abaali munda mu bo. Weegendereze okugeraageranya okuli mu kagomba ak'omukaaga ku musango ogusembayo. Bamalayika 4, omuliro, omukka n'ekibiriiti n'ebibonyoobonyo. Omusango ogusembayo tegunnabaawo naye gujja nga Luumi bwe yalabulwa naffe bwe tulabulwa. Nga Luumi bwe yaweebwa omukisa okukkiriza obulokozi naffe bwe tuli. Ekiseera kyo eky'ekisa tekinnaggwaako. Ebyawandiikibwa bikirangirira n'ebyafaayo ne bikakasa. Otambulira mu kkubo lya kwewaggula. Jangu oyimirire wansi w'ebendera eriko omusaayi ey'omwana gw'endiga owa Katonda aggyawo ebibi by'ensi. Omulamuzi omutuukirivu, nyamba okulaba obunnanfuusi bwange obudde nga tebunnayita nnyo. Nyamba okubeera n'omwoyo ogw'okwenenya okw'amazima okwongera n'omwoyo ogw'okwenenya okw'amazima. Omulabi waffe omulungi owa puroguramu eno ensula ey'enkya, nkwebaza kubanga tukyali wamu ffenna. Nkyali Nakyobe Suzan, webale kusalawo tuyige ffenna buli ku makya okutuusa olwaleero mukwano. Olwaleero ekyokuyiga omutwe gugamba nti ekkanisa y'Abasodokisi ey'ebuvanjuba.
mu bye tuyize oba bye tuva okusoma olwaleero tulabye ekkanisa bbiri, waliwo ey'Abasodokisi, Ekereziya Katulika ey'e-Ruumi mu bugwanjuba n'ekkanisa y'Abasodokisi ey'ebuvanjuba. Omuwandiisi atunnyonnyodde nti aba Ottoman abali batta abantu bagenda mu maaso bali tebannaba kukoma, naye waliwo agambye nti abantu ekyawandiikibwa kigambye nti n'abantu abasigalawo abatattibwa mu bibonyoobonyo ebyo tebeenenya mu bikolwa by'emikono gyabwe. Lwanda lunyiri lwaffe olw'okujjukira bwe babadde nga batunnyonnyola batulaze ebikolwa ebyo wano nti mu kkanisa eyo byalimu mwalimu ekkanisa eyali yeeyita ey'Abakristaayo. Batunnyonnyodde ebintu ebyali mu kkanisa eyo. Tuyigirizibwa nti nno buli bw'aba nga ayitibwa Mukristaayo oba ng'ekintu kyonna kiriko nti Mukristaayo, tusuubira okuba nti oba kitongole oba kkanisa oba muntu okola ebyo Kristo bye yagamba, kyova oyitibwa Omukristaayo. Naye ekkanisa gye batunnyonnyodde wano eyali eyitibwa nti y'Abakristaayo, tuwulire ebibaddemu nti baasigala baagala ebifaananyi nga basaba Biikira Mariya, okusinga omwana wa Katonda, obulombolombo, sapuli. Kaakati bino nga bye bijjudde mu kkanisa ey'Ekikristaayo oba ekkanisa eno ey'Abasodokisi ey'ebuvanjuba. Kaakati tebaafuna na bukuumi bwa Katonda nti aba Ottoman bwe bajja bino bye baali beesigamyeko ebitali bya Bukristaayo bye baatwalanga nga bya muwendo nga bye batreasuringa okusinga Katonda ow'omu ggulu, tebyabataasa kye tuyize olwaleero. Era ne batugamba nti naye ate ekkanisa muganda waayo yassaayo y'omwoyo ku kulabula okwo, kubanga tujjukire nti ennyiri ze tuyiga byali byawandiikibwa dda mu Yokaana nga Mukama yabimwolesa dda. Naye ansi ebadde nti ekyennaku ku bikkulirwa atutegeeza nti ekkanisa yo nayo teyakikola, eyo ekkanisa y'e-Ruumi. Batugambye nti okumala ebyasa 3 ebyaddirira eby'emyaka egy'ekizikiza okutuusa Napoleon lwe yawamba Paapa mu 1798, abasomye ebyafaayo abali basomye ku musajja oyo Napoleon tubimanyi bulungi nti yajja n'awamba obwa Paapa n'awamba Paapa. So obuyinza obwa Paapa obwali bwegulumiza nga batta abantu nga olina kukola ng'obulombolombo bwe bugamba okusinga Katonda mu mwaka ogwo. Okutuusa mu mwaka ogwo nabo baali bakyakola ebyo bitali bya Bukristaayo. Batwadde wano ebyokulabirako nti nga kye bayita penitensiya, okuyita mu kwenenya nga banyaga abantu oweeyo ssente osonyiyibwe ebibi, ate nga Bayibuli etuyigiriza kirala. Banaye bw'obanga ddala oli mu Kristo obanga oli Mukristaayo ng'oteekwa kola bya Kristo, Yesu yennyini tatugambangako kwenenyeza bantu, twenenyeza ye. Ate nga n'okuwaayo ssente okwo wanaakiyize bunyazi, okuweebwa ekisonyiwo oba okusonyiyibwa ebibi, ebyo byonna ekkanisa y'omuganda weeri y'Abasodokisi yali ekyabikola. So nabo tebaagendera ku kulabula okwo, kwaliko abalagibwa edda. Wanagambye nti enguudo zaayo zaali myufu olw'ettemu ly'obukadde n'obukadde bw'Abaprotesitanti. Kitegeeza nti bonna baasigala batreasuringa ebyo ebitali bya Bukristaayo, okusinza ebifaananyi, okusinza Biikira Mariya, okubeera ne sapule zaabwe, ebyo byonna si bya Bukristaayo. So ekkanisa leero gye tuyizeeko eno ey'Abasodokisi ey'ebuvanjuba yali yeeyita kkanisa nti ya Bukristaayo, tugisuubira okuba nti ekola nga Kristo bwe yandigambye oba bw'agamba, naye tebaakola bwe batyo, ate baakolanga bya munne waayo eno ekkanisa eya Ruumi. Ate nga bo nabo tusomye bulungi bye baali bakola nti tebyali bya Bukristaayo, era bo nga batuuka ne ku level endala nti bw'otokola bo nga bwe bagambye ottibwa. Kuba tulaze wano nti enguudo zaali zijjudde omusaayi
olw'ettemu eryakolebwa ku bukadde n'obukadde bw'Abaprotestanti. Abantu bonna abaayagalanga okukola ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba, okukola nga Kristo bwe yalagira mu kigambo kye, abantu abo nga battibwa. Agano agambye nti ekyewuunyisa n'aba Ottoman be baali abamu ku ngeri Katonda gye yakozesanga okukuuma okudda obuggya ok'Obuprotestanti kwali kugenda mu maaso. Mu kyasa ekye-16 okugenda kwabwe mu maaso okutasalako mu bitundu eby'Abatuluuki kwawugula Kabaka Charles II eyamala amaanyi mangi ng'akendeeza ku bulabe bwa Butuluuki. Katonda Mukama n'akozesa omukisa n'awa omukisa Abakristaayo abo abaali bakola nga Kristo bwe yandyagadde abali mu ggwanga eryo, n'abateekako obukuumi kubanga ne Kabaka yandibataddeko obulabe. Yawuguka olw'okuba nti waliwo eggwanga erijja eri nga libalwanyisa, bano ne bafuna obukuumi. Mukama ekyo tukimwebaliza nti ne wakati mu kubonyaabonyezebwa, kubanga emirundi mingi omuntu asalawo okukola nga Kristo bw'agambye, omuntu asalawo okubeera omukristaayo omutuufu asobola okusanga obuzibu kubanga ekyo Sitaani takyagala. Naye wano tulabe Katonda ng'asalira amagezi abantu abo abaali basazeewo okukola nga Kristo bw'ayagala, nti noone yandikabakozeeko obulabe. Yawuguka amaanyi n'agateeka ku bane Abatuluuki abali mu kadivansinga nga baagala okuggyawo amatwale gaabwe. Omusango waliwo wano omusango ogusembayo tegunnabaawo naye gujja nga Luumi bwe yalabulwa, naffe bwe tulabulwa. Olwaleero tulabulwa mu ky'okuyiga kya leero. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN era ali ku puroguramu eno ensula ey'enkya. Abantu abaali bakola ebyo nga tebakola nga Kristo bw'agamba, nga basinza bifaananyi, basinza Bikira Mariya, nga bakola bulombolombo bwabwe obutali mu kigambo kya Katonda, baafuna okulabulwa naye tebaakufaako okutuusa Paapa lwe yajja n'awamba manya okutuusa Napoleon lwe yajja n'asaanyawo obwa Paapa. Abasoma ebyafaayo eyo emboozi mugimanyi. Obwa Paapa ne bukendeeza ku maanyi ge bwali butadde ku Bakristaayo, ku bantu abaawakanyanga bo bye baalinga bayigiriza. Naye okutuusa mu kiseera ekyo nga tebasobola kukendeezako ku bye bakola. Naye ono agambye nti omusango ogusembayo eri abali mu sisitiimu eyo ey'obutasinza Katonda, agambye nti gujja naye tegunnabaawo. Naye nga bwe baalabulwa luli era ne bwe tulabulwa naffe bwe tulabulwa olwaleero eri ffenna abakola ebitali bya Bukristaayo, mu kifo ky'okusinza Katonda nga tusinza bantu, mu kifo ky'okwenenyeza Katonda nga twenenyeza bantu, mu kifo ky'okuba nga kwegamba tukola Katonda by'ayagala nga tukola bantu bye baagala ebitali mu kigambo kya Katonda. Omusango ogenda okusembayo bannange gwa kuzikirira, Bayibuli bweyigiriza naye tegunnaba kujja, naye ate gujja. Wano ekyawandiikibwa bwe kitugambye nga bali bwe baafuna okulabulwa era nga bwe bakyalabulwa kati, naffe ffenna tulabulwa. Naffe bwe tutyo bwe tuli. Ekiseera kyo eky'ekisa tekinnaba kuggwaako. Omulabi waffe omulungi owa puroguramu eno ensula ey'enkya, olwaleero tuyize nti ekiseera ky'ekisa, ekiseera ky'omukwano gwa ndaba, eky'okwetereeza okulenga Bayibuli bw'egamba tekinnaba kuggwaako. Ebyawandiikibwa bikirangirira n'ebyafaayo bikikakasa. Wano waliwo ekibuuzo nti otambulira mu kkubo lyakwewaggula. Jangu emirire wansi w'ebendera eriko omusaayi gw'omwana gw'endiga owa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Omukwana ndaba ali ku 3ABN era alaba puroguramu eno ey'ensula ey'enkya. Olunaku katulutandika olwaleero nga tulowooza ku kulabula kuno okwaweebwa abantu bano abali makanisa gano agasooka ng'ate Katonda yali yalabula dde okuyita mu muddu we Yokaana, naye ne batafaayo ne bakola byabwe ne batakola ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, nga bwe tuyize olwaleero.
tusabibwa oba tuyitibwa leero mu nnaku lwa leero kuluyitamu nga tukola nga tubeera abakristaayo abatuufu. Omukristaayo yakola nga Kristo bw'agamba. Obeera oli fiiti okuteekako erinnya lye nti nze ndi mukristaayo. Naye bwe weewaggula n'agamba nze njagala kino, nawe n'ogamba njagala kiri. Kristo n'abanga ye singa yandibadde wano yandikoze kino, naye ate gwe nga si kyokola oba oli mu kkubo lya kwewaggula. Nsaba Katonda tuleme kubeera mu kkubo eryo ery'okwewagula, naye tubeere bakristaayo nga tukola nga Bayibuli bw'egamba. Wano ekibuuzo kibadde kibuuza nti otambulira mu kkubo lya kwewaggula. Jangu oyimirire wansi w'ebendera eriko omusaayi ey'omwana gw'endiga owa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Katuleme kubeera ng'ekkanisa eno eyali eriko erinnya nti bo bakristaayo, naye okulabula bwe kwajja tebaakukola, baasigala bakola byabwe ebitali bya bukristaayo, nga tebasinza Katonda, tebeenenyiza Katonda, nga tebafaayo bye bakola byonna bya buntu, nga bakola bulombolombo bwabwe. Mu kifo ky'okusaba Katonda nti nga basaba Biikira Maaliya, mu kifo kya Katonda nga bali ku zaabu, basinza bifaananyi n'essapule. Naye ekiseera ekyakabi bwe kyatuuka, ebyo bye baali beesigamyeko tebyasobola kubataasa. Aba Ottoman bwe bajja baabawangula kubanga baali tebakyali ku mulamwa gwa bukristaayo. Ebigambo ebisembayo wano bigamba nti omulamuzi omutuukirivu nyamba okulaba obunnanfuusi bwange obudde nga tebunnayita nnyo. Mukwano andaba ku 3ABN era ali ku puroguramu eno ensula ey'enkya. Nsaba Katonda bino bibeere ebigambo byaffe ebinaatuyisa mu lunaku olwaleero. Tuleme kubeera bannanfuusi. Obukristaayo buba bugamba kirala ate naffe ne tukola kirala. Tuleme kubeera ng'ekkanisa eno gye tuyizeeko olwaleero abateenenya ne basigala nga bakola nga ab'ekkanisa y'e Ruumi bwe baali, naye ng'ate beeyita bakristaayo. Kati obubeera bunnanfuusi. Omuwandiisi bw'ayogeddeko wano ng'agamba nti Mukama atuyambe tulabe obunnanfuusi bwaffe ng'obudde tebunnaba kuyita. Oluganda ekiseera kisobola okuyita, essaawa yonna kisobola okuyita. Mukama waffe singa akomawo oba ogenda kuzikirira, kubanga ye aba yagamba kirala naawe n'okola kirala. Agambye nti nyamba okubeera n'omwoyo gw'okwenenya ogw'amazima. Katusomeko mu bikolwa by'abatume essuula 4 olunyiriri lw'12. Waliwo wano ebyokuyiga bye batuwadde ne at least katusomeyo ekyo olw'obudde. Bikolwa by'abatume bikula nange, ebikolwa by'abatume essuula 4 olunyiriri olw'12 lwe tugenda okusoma. Bikolwa by'abatume 4:12 wagamba nti so tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. So tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Ekkanisa y'Abasodokisi gye tuyizeeko olwaleero baali bali mu byabwe nga tebasaba Katonda, nga basaba Biikira Maaliya, nga tebeenenyeza Katonda, nga beenenyeza bantu. Olwaleero nga tugenda okuyita mu lunaku lwaleero, nsaba tugende n'ekyawandiikibwa ekyo tusomye mu bikolwa by'abatume 4:12. Kituyigiriza nti mu Mukama waffe Yesu Kristo lye linnya lyokka omuli obulokozi bwaffe. Tewaliwo linnya ddala lyonna. So bw'oba ng'oli eyo nga baakugamba erinnya lyonna ly'oyitamu ng'osaba, oba ng'olina kye weetaaga kyonna, oba nga weenenya, oba ng'okola ki, naye nga si linnya lya Yesu Kristo, Bayibuli egambye nti tewaliwo linnya ddala. So obwo bulimba, ekyo si kya bukristaayo, era erinnya eryo terijja okulokola. Nga bwe bitaalokola ekkanisa eno ey'Abasodokisi be tuyizeeko ey'ebuvanjuba, kubanga baali tebali mu linnya lya Yesu nga Bayibuli bw'egamba, ate nga basaba mu linnya lya Biikira Maaliya n'ebirala bingi.
naye olwaleero ekyokuyiga kyaffe bwe kityo bwe kigenze. Webale nnyo okulaba 3ABN, webale nnyo okulaba program Ensulo ey'Enkya. Mukama akuwa omukisa. Olwaleero bw'oba osaba, bw'obanga obadde tokimanyi, osabe mu linnya lya Yesu. Okole eby'Ekikristaayo. Kristo kyagamba ky'oba okola. Kuyita mu kigambo kye so si abalala bye bagamba. Nze Nakyobe Susan. Mukama akuwa omukisa. Nkusaba tusabeko ffenna ow'oli mu ddiro lyo mu kisenge ekyo wonna w'oli weewombeeke tusabe olunaku tulutandike nga twogedde ne Mukama. Katonda waffe omulungi atawaawo tukwebaza nti n'olwaleero Mukama otuwadde omukisa n'otuwa obulamu n'otulaga ku lunaku olwaleero olwa Friday, olunaku olw'okuteekateeka Mukama Sabbiiti. Mukama nga tugenda okukola emirimu gyaffe tukwegayiridde otukuume. Era tusaba otujjukize okwesiga erinnya lyo era n'okukola nga Kristo bwe yandikoze, n'okukola ekyo Kristo kyatulagira mu kigambo kye. Kubanga tuyize nti tewaliwo linnya ddala mwe tuyinza kufuna bulokozi. Tuleme kubeera ng'ab'ekkanisa eno gye tuyizeeko ey'Abasoddokisi ey'Ebuvanjuba, abeesiga ebifaananyi ne beesiga obulombolombo bwabwe ne beesiga zaabu ne basaba mu Bikira Maria, ate ebyo nga si bye walagira Mukama era tebyasobola kubalokola. Tukusaba Katonda waffe otujjukize okwesiga erinnya lyo kubanga ekigambo kyo bwe kigamba okusaba mu linnya lyo. Oba tetubimanyi Mukama obituyigirize. Nsabira omwana wo oyo w'obulenzi n'obw'obuwala awaddeyo obudde bwe Mukama okuyiga olunaku ne tutandika ffenna nga tuyiga ekigambo kyo. Abadde takimanyi nti alina kusaba mu linnya lya Yesu Kristo. Abadde takimanyi nti okusinza ebifaananyi kibi. Abadde takimanyi nti okwesiga zaabu n'okukola ebitali bya Bukristaayo si kyekirungi. Abadde takimanyi nti nno okwenenya waba alina kyakoze nti alina kwenenyeza gwe yamutonda nga yeenenyeza abantu. Mukama n'ebirala bingi. Omuwe omukisa abitegeere, muwe omukisa ayiga ekigambo kyo. Musembereza abayinza okumuyigiriza ate naye bw'aba ng'ayiga omuwe okubitegeera. Ayi Katonda tukuume otuyise mu lunaku n'emirembe, tuwe byonna bye twetaaga, tuwe omukisa. Ate obudde nga buzibye Mukama nga tugenda mu Sabbiiti yo bw'eneeba ng'etandise era obeere wamu naffe. Mukama n'abatamanyi nti era olunaku lwa kuteekateeka Sabbiiti nabo mbasabidde era obayigirize. Ayi Katonda wulira okusaba kwange. Ensonga zonna ze beetaaga abaana bo abalaba puroguramu eno Mukama ozibakolereko. Nsaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwebale nnyo okulaba puroguramu eno. Nsigadde nze Nakyobe Susan. Mbagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.